Olunaku olwaleero nnamwandu w'omugenzi Henry Katanga nga ye More Katanga akomezeddwawo mu kkooti enkulu e Kampala ng'ono aweeredde embana gwa kutta bbanga ettemu lino lyaliwo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'e11 omwaka ogwa 2023 mu maka g'omugenzi agasangibwa mu zooni ya Chwatu Road Mbuya mu Kampala. More Katanga avunaanibwa ne bawala be okuli Patricia Kakwanzi kw'ossa ne Martha Nkwanzi omukozi wa waka George Amanyire n'omusawo Charles Otayi nga kigambibwa nti omugenzi Katanga yakubwa essasi ku mutwe n'addusibwa mu ddwaliro lya IHK gye yafiira. Omulamuzi Isaac Muwata yali mitambo gy'omusango guno nga ku kkooti More atuukidde kagaali olw'embeera y'obulamu bwe etali nnungi nga wakati mu lutuula lwa kkooti More yeegaanye omusango gw'okutta bba nga bo bawala be okuli Patricia ne Martha beegaanye ogw'okubuzaabuza obujulizi nga n'abalala okuli omusawo Otayi n'omukozi Amanyire emisango gino bagyegaanye. Wabula nga kkooti egenda mu maaso, Amanyire ategeezezza nti yeetaaga amuvuunulira mu lutoolo asobole okutegeera ebigenda mu maaso ekiwaliriza omulamuzi Muwata okuyimirizaamu olwo ne baleeta omukuumi ayeesigwa okuva mu kitongole ekya counter terrorism amuvuunulire. Oludda oluwaabi olukulembeddwamu Samali Wakoli, Jonathan Muwaganya wamu ne Anna Kiiza lusabye okubaako ne bibakyusa mu mpaaba yaabwe ng'abadde baagala okubaako n'obujulizi bwe bongerako wamu n'emisango emirala. Omulamuzi ayimiriza kkooti okumala ebbanga lya ddakiika 15 nga kino kitabudde balooya ba More Katanga ng'era bakiwakanyizza. Bano era basabye omuntu waabwe akkirizibwawo ze ng'ayita ku mukutu ogwa Zoom kubanga embeera gy'alimu temusobozesa kujja mu kkooti. Client waffe yakubibwa ebintu bingi nnyo mu mutwe ogwo kye kyamuleetera okulongoosebwa emirundi 5 so buli lwayimirira afuna kamunguluze. Kakati ate wano kizibu nnyo engeri gye watali kantu k'abalema okumusitula okumutambuza okuva eruzira bikiso vula batwagala abeere ku Zoom emisango gigende mu maaso. Omulamuzi Muwata ayongezaayo olutuula luno okutuusa olunaku olw'enkya. Annette Namatovu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.